this week was is it an announcement or I don't know. You made an announcement. You declared walangiride 2026 ogenda kwetaba mu elective politics. Kuva kumache ebibuzo binzita abantu bagamba ajira ku ticket ki ajja kuba kwa parliament ajja kuba lord mayor ajja ku division mayor chichi lengazo ogwegwa kubuza ajja kutwanukula. Now Wachirese chiri open ku X. No kanchogere bwenti. Bakafune bakumfunire bulungi wano. Okay. I can go. Yes. Ojawa Lord Mayor MPG mu ntandikwa kubanda bya abantu bagamba twabimanya we saw, but let me tell you, teri muntu ayinza kwagala kweyagaliza komera, teri muntu ayinza kwagala treating like how I was treated. Some of us, we have beliefs tuyina ebintu bye tukkiririzamu. Ku myaka gyange experience n'obukulembeze bwe ntandika okukkiriziganya n'ensobi ezimu mu bukulembeze mba nfunze kitundu ku nsobi. Ontegeera bulungi. So okufuuka ekitundu ku nsobi is suicidal, because nina ebbanga ddene enkya mujja kumbuuza bwe wali RDC wakola ki. Sijja kufuna mukisa gwogera ku bikyamu, sijja kufuna mukisa gucriticizinga muntu, kubanga ebbanga lyonna nange bwe nalina opportunity nenyigira oba neegatta n'abo abakola ebitali bituufu. Ka information katono ngogena maaso. This was my decision. Let me add something there. Ndabyeko ne bannayuganda bulijjo ababuuza abakulembeze abaawukanye ne system nti lwaki tewayogeranga luli obyogero omaze kuvaayo. Yes, ekyo nakyo factoring in kiki ekinzijeeyo kulwanyisa bulya kwogera ku balyaga. Eyo yali first appearance yange of Simira Mana. I had asked these questions to the Minister of Health. You remember? Yes, I do. I had raised these issues with the KCCA. Ekitongole kye nali nkoleramu. I had raised these issues mu security meetings zaffe zetwalingamu. Olw'ensonga nti ki njagala tubeere n'obukulembeze obuli responsible, obuli responsive eri community challenges. You get my point? Yes. Now, Adam, you don't know how I have been treated. Vaku bino byolaba. Teri ayinza kweyagaliza. Mbuse poison attempts. Nsimatuse. Obutwa. Mirundi esatu ekyo temukimanyi. Na kyeyagaliza. Obutwa singa bwankwata. Nandibadde mulamu. Wandigiise stanti. Muneewadde obutwa nfenzuukire. You remember how many assassination plans I reviewed on my Twitter. Okwongera okukisembezaayo nti ne bwe kinaabaawo mukimanye nti kino kigenda kumbaako. Mikwano gyange gyabipositinganga ne bagamba waliwo abagenda okukwata bulola. Naye nga isu si ya kumukwata bamupoisoninga along the way. Wanaatuukira ku gundi bajja kuba bamumaze. So many people have died in Nasimira Mana. Nekyo nakyepulaningira. Nali nepulaningira era mpite mu that humiliation. Nina family. Nina omukyala. Nina abaana. Nina basizara. Nina baani. Nyinza okwepulaningira that humiliation. But because nina kyenzikiririzaamu waliwo wootuuka n'ogamba no. Nina kyenzikiririzaamu. Kyenzikiririzaamu kiri kiti a better Uganda. That is one. Two, I subscribe to a political party. Eyawaayo manifesto negamba abantu tugenda kukola ABCD. Nga member kinkakatako
okugamba pate yange gye twagamba abantu mutulonde nti bino tetwabikkiriziganyako mu manifesto yaffe tebiriimu. Kinkakatako nga memba eyanoonya akalulu eyayogerera pate yange ne candidates n'abakulembeze abalala era agikoleramu mu gavumenti yaayo. Kinkakatako. I am consistent with what I believe in. Kyenzikiririzaamu sikijjeeko maaso nkugamba kyekino kye tulina okukola ki okukola. Kati bwe nvaayo nga nzijukiza abamu ku abo abatono titulina manifesto bino tebiriimu. Instead of okwongera mu manifesto bye tutaasuubiza tukole bye baatusuubiza oba oli awo bwe tunaddayo tujja kubagamba ne bino tubiteekemu. Nina kyenzikiririzaamu. So njagala kujjawo kiri ekyogamba mbu twabiraba yali stunt. No, it was not true. Initially kungu nali saagala genda mu elective politics. Initially nali saagala for some reasons eziri personal. Naye natuuka ku level nga kungu kakati nze sikyasobola genda mu dduuka nti ntunde edduuka. Nfuna bulungi. N'okumpa omulimu ogenda kumpa mulimu ki? Kati kungu bwenzija nenzija ku radio nga mutandika kalo ye yali w'amaanyi. Kalo esebo we mukozi. Abamanyi tebajja ku radio. Ngamba okusinziira ku level kwentuuse nga bwenzija wano nina okutuuka wano eno omwana ankole bino omwana angire biri omwana okitegeera okunfunira kati okufuna omulimu ogenda kumpa mulimu ki? Because nange ng'omuntu I have to advance in life. I have to fight for my life, my career, and what I believe in. What I believe in is twetaaga kungu bempiseemu abamuti mu bimanyi. Abamuti mu bimanyi ne ku mulimu. To the extent bwe bankwata waliwo minister ya jubilating saagala mwogere. Waliwo minister yasanyuka. Bamukutte. Nga bagamba waliwo n'abantu awo abatonotono not so many. By the way, I want to tell you nti bwabaawo abantu ate mulimu abantu mu gavumenti abaagala okuweereza eggwanga lyabwe. I can tell you this. Abala bigenda maaso nga bijja. Nkuwa ekyokulabirako abantu abavolunteeringa information. Nagamba nekino mukyogereko. Oyo aba tayagala ggwanga lye. Aliyagala. So bwe tutuuka ku level ng'amaze bino byonna really buli ayite komera humiliation. No. Brother plan stunt. No. Okay, then damu kiri ekibuuzo kya. Now, ekirala omala kuva mu gavumenti nkizeemu ekyo kiki ekinzijeemu n'ekyo mbadde serifaringa kuggwe mbadde nkuwa bye mbadde anti mpulira omala kuva mu gavumenti is okay because bino badde obyogera nga muwuli. Even when I was there, yes. Ze mbadde nga nzija ne ngamba no kino kyabaddewo kituufu kyabaddewo n'ekikyamu. Si kituufu tekyandibadde bwe kityo nammwe abaakikoze ekino si kituufu. I remember nali ku radio olunaku lwe wagamba gamba n'ogwo wali olina mu gavumenti era bangi bakwata ne kulaga ye ate ali mu system yayogera bino gaga ate yalwanagana ne bano yatamanyi banene. You get it? Lumu nali ku radio ne ngamba bannange mwabakwata abantu mu maneeno mubikola bubi temuyina kimwongera ku gavumenti instead mujijjako kibajjako ki? That statement is related to security circles. Some people in security called me. Neba ngamba statement yo gyoyogedde ntuufu. Abamu ne bampa n'ensonga lwaki bakola bwe babikola bwe batyo. Ne mbagamba naye kaakati mwe temufuddeeyo ku image ya mukama wammwe. Because bino bye mubikola bigenda wantu wangi. Temufuddeeyo ku image ya mukama wammwe. Era mukijustifyinga mutya ye mu intelligence yammwe mumuwa ne mumugamba nti an operation twagikoze nti ye naye bino na bino zabadde effect. Bino na bino byabadde positive bino byabadde negative. Naye okukola assessment nti next time operation bwete agikirize oba n'endala azikirize zigende maaso
tumanye nti kati the blame is on him. You get it? I had some kind of conflict kwekyo. Okay. Abamu kungu limited you badde mu government natuuka okubeera ku terrorist. Njukira list ezafulumanga ku bantu abakozi ba government. Why? Gundi yadda ku mbijjukire. Obijjukira. Naye amidst all that nina kyenzikiriza nina omulimu. Kiringa gwe kungu okujja wano mweno show notandika okukola entertainment. Ono omuwala avaako yani Jojo. Gwoza Jojo aja kuba mwafe gyoli. Tasobola. Kakati mwe mutusuubira nti omuntu bw'aba ali ku mulimu akola bibye. That is the other undoing. Nti oli bw'aba akola mu gavumenti aba akola nga ye muntu, which is not true. Aba ayina bakamaabe, ayina omulimu ogwamuweebwa gw'ayina okukola. Oluusi bayina n'omugamba kiki ky'ayina okukola. Why don't we take that into account? Goyagala nveeri zijende. No, I hold bwe nzija wano nga RCC. Capacity ya RCC neneyanjula nga RCC nina kwogera bye nina okwogera kusinziira ku mulimu gwenkola ki? Gwenkola. Nina ne bye nina okukola okusinziira ku ki? Yes. Until you say no. Kino sikikola ki? Like I did. Alubye wagana. Walubye nagana ningamba no. Machaza ya RCC. Okay. What is my job description? My job description says ABCD. So now oli mukujideviatinga ojivaako. Ntabwe nkola ensobi. Waliwo minister waliwo omuntu gwe baali baagala okusengula mu side ze najja nankombi illegal. Bamunda banyumiza wano yali Jeno. Na mukunyumiza Jeno. Yali agala sengula omuntu wano ministers village nga akyali nakawa. Naye nga ayagala musingula illegally. Akozesa buyinza akozesa nze. I looked into his face ne mugamba this cannot happen. Ne mugamba nze njo okusooka ku bulldozer okusendebwa nga tonasenda mukadde oyo. Foster General. I forced this person to compensate this old lady n'avaawo mu mirembe. Yali yagala agende ayiseewo ebibye. Minister ngamba ati ono omuntu waffe mugamba ampandiikira mputongole kibere ku record. Nange mukama wange minister bw'anampita nga mugamba minister gundi yaŋŋambi ne bbaluwa yiino ki oba okubire mukama wange minister ŋŋambe. You can't. Gwensonga ku Radio 4 nange Adam Kungu buli lwakubiri ne Herbert Anderson Borora ayagala okuteesa namba message ogiteeka ku 07506 07505 akube simu soko olindeko tujja kuba tukufuna later on. Naye nga munnamawulire Alan Kasujja yawandiisa obaka ku Twitter aganti he knows and I want to read it verbatim nga wagiwandiise. I know heads hard to roll but I feel very bad for Daniel Okero Oli, the director of public health. Yes. I don't know what else was expected from him apart from the many warnings that Chitezi was an accident waiting to happen. He doesn't control the budget. He would have done something maybe if he could. What do you think? No, yeah, he could have, but you see, if Muze wants to organize the city bulungi, give the ED job, nabako wanogwa recommends mchala Edith Nakalema. No, a report, waliwo report ya Aigigi. Issue is not when the issue happened. What happened in the process? Who slept on the job? Gundi yafuka ED. He has been ED for since 2020. Ngadira. But I think he was also within Yalimu Wanga deputy director, something like that. Waliwo sente ezibadde zaateekebwawo okumanaging Chitezi.
4.1 billion per year. So I think there are so many things for report tetunagiraba, but I think report in recommendations where everyone slept on the job. So I think Alan ina kunonya report, tuina kunonya report chemanyi IGIG should make it public. Naffe tumanye ensobi zaaliwa, because the report says that they are not just for the head of state consumption, but for legal, for public service, for studies of others involved. So the report was abandi gifulumiza nebeera accessible to all. Najja n'amanya wa wali akaboom n'atakwatawo. Naye laagireka nti nkubulira kungu sente z'ekibuga Kampala, it is sad to say 40% tezigenda ku intended use. Nja kusaba otunule ku mukabira yange okufune eriwa eni waggulu wano 40% y'ensimbi z'ekibuga Kampala tezigenda for intended use. Zigenda wa Bizitateekerwa 40%. So ekibuga nikirwanirira ask Mwami Lukwago lwaki mu balwanyisa devolution mwali wali omulabi bameya baali basituddeko olutalo ne ba speakers olw'oku devolving services ezidda wansi. Ask him why. What was the reason? Lwaki takkiriza lwaki n'olutalo twanywenyigiramu? Kiki ekiri emabega w'ekyo? Ekizibu kye kiri kimu, kubeera nnume emu mu kiraalo. Amanyiddi babaayo division esobola okuperforminga to perfection, bayinza okujja ku ntebe ye ne basongako. Ali Kasiri Munyanyama bwe yasonga ku bwa Lord Mayor yasigaza obwa chairman bwa KCCA Football Club. Bwamuyita myaganya jenga. Kati nkulaga ekizibu kiri wala mugamba no go. Bwe yasonga n'agamba awo nzijja ku bwa Lord Mayor teyawezaako mwezi ne bamufumula ne bamugoba ne baagala n'omuteekako emisango. You get it? So services zino lwaki baziremera? They want to control the budget. Why are you controlling the budget? Why? Israel devolve. Wa obuvunaanyizibwa abantu abalala. Wa obuvunaanyizibwa abalala bekikwatako. It is not until I think emyaka ekisatu division mayor yitasobola na kusaininga cheke suka milioni 5. Division ne bwe zikola budget yazo basangayo ku KCCA yabwe gye bakoledda ngayo jeri. Kakati mwe muli eno budget process guno omwala bannange liri ekkubo bannange gali amataala ngeno bayina eyabwe gye bayisaamu edda. SFC bwe yali gy'okukola enguudo nga president ali commendings bali eri bwe n'ababuuziza baŋŋambye billion 12. N'ensindika bano bakole study ne baŋŋamba baali baagala 2 point something. Era bwe bajja okukola kukwalodi bwe baali baleeta SFC engineering brigade okukola enguudo ani yayomba Lukwago. Lwaki yayomba mujjukira bulungi. Waliwo ebintu bye mutagobereza era ne baliikinga n'obutambi. Negenda okulaba ne baliikinga obutambi era abo batekiniko sijja kwogera mannya ne baliikinga obutambi ne babuwanyeeko. Derek Nyeko wa machi. Nyeko yali abalwanira olutalo lw'abatekiniko. It's a serious No, yes, serious. How could Nyeko access details za procurement? Yazijjawa nga teri mulala aziina. So naawe mugamba mbuno bali ku bizibu byamu bali ku byabwe befaako kati bali mu lutalo olw'okugula ettaka eddala owulira kanso bwerwanagana. Bali mu lutalo twagula dde ettaka eddundu. Who is vending okugula ettaka eddala kati?
Lukwago bati mwagula ddundu nga mukimanyi bulungi temwebuziza ku kanso ya municipality y'e Mukono gye mugenda okutwala kasasiro nga temukoze due diligence. Municipality y'e Mukono yagazetinga ekifo ekyo for residences. Mmwe mujeno confusion yammwe buje mugendo yiwa kasasiro. Why didn't Lukwago consult his counterparts in Mukono? Why? Why did he lwaki agenda n'agula mu silence? Teyebuuziza ku banne. Kata ezo zaafa tetumanyi na kye tugenda zikozesa. Well, decision ya Mwami Museveni leero Mwami Mulula enaasobola okutereza ekibuga kyoyogerako kiwunya kikyafu amakubo mafu public service kati naffe tuwulirizeeko ekole biri bye nakugambye because kati buli woyita kasasira ali spread all over amakubo gonna mu Kampala. It's disturbing, it's disgusting. Ne bwogenda mu sababu zibw'ebibuga ebirala bye tosobola bisangayo tolabayo plan yonna ebbulula kibuga but ekinyika bunyisi everywhere bala, everywhere kanisa, everywhere kino, everywhere somero, everywhere osange somero wano nga waliwe kanisa, waliwe bala, wano waliwo ki byonna bi functioning at the same time. Ewe kanisa watandika lanchawa ngowe bala asumulula enkudi ngono naye ateekako w'ekizindaalo ki omwana anaasoma ddi tasobola omwana anaafuna ddi obudde obuconcentrating and all these enaawulira ekigambo kya Mukama kikutte ne basumulula enkudi tikyali ku lubaawo asomesa kakati ogenda kwekanga that confusion really buli omu ali mu autopilot ate kakati ebyo tebajja kuyambako abali political tobalaba Jennifer Musisi yali yakwata political wing n'agiteeka ebbali n'akola emirimu ne bayomba n'agamba natta amatu n'akola emirimu newankubadde kiina politically Kisaka tewali yali amwagala. Technically everyone loved her. Nemuvumanga ku kadaala Jennifer gamba Jennifer bamuvumanga ku kadaala k'ebyobufuzi bwe bafuluma ne basanga oluguudo Jennifer akoze enguudo naye bava muvuma nti no bikiro obuyinza yabujjawo obuyinza isu eryemu kungu human rights, rule of law are not rights, they are privileges. What is first bye bintu ensonga ezisookerwako ez'abantu. Tonyumye human rights nga crime rate erinnya. Uliriza bulungi. Omuntu eyasuze enjala nga talina mulimu, rule of law temugasa, democracy temugasa. Amateeka onfuna bulungi tegamugasa kyayagalako kyovulaba buli weyongera abantu okunyigiza ebintu ebimu biba tebikyakola sense. Wewabeera enjala ennyingi, obumenyi bw'amateeka, ebbula ly'emirimu, okwonooneka kw'ebintu bya bulijjo. Olwaleero gwe wawuliddeko agenze Sudan okusomesa human rights wamuwuliddeyo? Olero wawuliddeyo yagenze Sudan okola conference kugondi conference ku bisiyaga gyali Sudan waliyo ntalo nti si wetabanguka bweti waliwo ebiba tebikyakola magezi kyova nkugamba nti ebyo they are not priorities bijja mu societies is reorganized. Let us create jobs. That is one. To organizing ourselves. Tulekerawo okubba sente za w'omufusolo kubanga zizimu kwezi zandibadde zikola ebyo ebituyombye. We shall go for the rights, we shall go for democracy. Nenga tukya promotinga bino ebirala. Waliwo bakiteka ku President Museveni bwana Burura, just a second. President abakimuteekako bagamba nti is equally responsible ku disorder gye tulaba mu Kampala and ensonga zaabwe
nti Jennifer Musigo oyogerako at some point yasoka namuwana and later on namugamba nti ono yamuletera okolobi mu Kampala tulabika abantu nga Hood Hussein yali wano mu Kampala nga anywezezza ensonga y'abatembeyi okwalinga okumusasula in my view n'abo abamu balowooza nga nze bamusuula mu West Nile bamugjawo wano at the peak President Museveni Herbert Anderson Burora at the time nga abakenuzi n'abalyaka bakutte mu Malaka nga bamulimu nga bafukidde akayinja mu ngatto ekyalinga okumusasula at the peak of his efforts gwe kenyini bakunaabya agoocha mu Lubaga kakati oli wakati ne mwami Museveni ebintu nga bino is equally responsible abamukyamu Museveni ayina bye yeerabira abantu be yali amanyi bakoma 2026 abantu be yali amanyi wabwe yali amanyi nti bagenda okukulembera bakoma mu 2026 okuva mu 2026 to date abantu abaliwo balala yali amanyi nti Jennifer Musisi bw'anaakola enguudo n'akola amataala n'aleeta order mujja musiima President Museveni munnabyabufuzi si technocrat where I blame him nti yeekubidde nnyo ku side y'ebyobufuzi okusinga enkola y'emirimu kakati bwe mugaana nga kisa gundi Jennifer byonna bikoze ne mumumma akalulu kyali kitegeeza ki kyali kitegeeza temwagala nkulaakulana mwagala bino bimuyita simanyi nyokole politics bimwagala si nkulaakulana kyovola banaakulaakulanya eggwanga lino tajja dikulaakulanya nga respectinga politics naye abakola emirimu Museveni abajjawo anti kye ŋŋamba mwami Museveni naye amanyi okubeerawo temujja musiima lwakubanga abayambye okukulaakulana nga bwe mwamusiimedde buli awali disorder kye mwagala badde njogera n'abantu b'enaggulu kumanyi ne baŋŋamba wano omuntu ajja nga aliriniyeeti kubamenya amateeka ababba amasannyalaze abakola bye baagala eyo yeweevu gye bagendamu bw'ojjango yabaala batereeza mu layini eyo tebakola ki tebaliiyo so literally twetegereze ate kirungi oleese point eno bannayuganda baagala enkulaakulana yes batya tell me how bo baagala enkulaakulana baagala omukulembeze abakulaakulanya that's why balonda abakulembeze mbuulira mukulembeze eki akulaakulanya bannayuganda gwe baali balonze nkubuulira abakulembeze abaagala enkulaakulana abaalemesebwa abalonzi President Museveni yalondebwa bantu abasinga okulaakulana baamulonda abasinga enkulaakulana economy ezikulaakulanye ebifo ebyina economy ekulaakulanye mu Uganda balonda Museveni nga Kampala nga Wakiso nga Jinja nedda tebamukola ki tebamulonda lwaki baba baagala enkulaakulana and there is progress kakati kitegeeza n'abantu bano betugulwanira wano betukubira enduulu nabo tubeetegereze tuyinza okuba nga kitubaagaliza si kye baliko kiyinza okuba nga akalulu kaabwe pulezidenti okuva lwe yabagamba muzuukuke tugende tukole lwe batandika omukyawo luli kasita yabagamba mbajjeeko omusolo kyenda mu 6 yatandika bagamba mugende mwebaka otulo ne batandika twebaka otulo ne beebaka otulo biri gumu n'abagamba omusolo ngujjeewo
inene country kasitota ndiko gama nzijewe emisolo sikendeezezza naye nzijewe emisolo abantu ne bakuba mu ngalo. Just know there is a problem in that country kubanga teri nsi eri seni ekkiririza mu kujjawo emisolo. Teri bannansi bali seni mu nsi yonna bogamba nti tujjeewo omusolo ne bakulabanga ategeera wakiri ogikendeeza oba n'oteekawo incentive oba n'ogisuspendinga for a while oba n'oboostinga but si kujjawo. Ebagamba tujjeewo emisolo gy'omutwe lulijjukira omusolo gw'omutwe gwali wa muntu yekka akuza awezezza emyaka 18. By then twalinga obukadde nga 25. Okay. 25 abantu abeligible okuwa emisolo bali tebawera na miliyoni nga 3. You get it statistically. Abakyala tebawa, abaana tebawa, n'abavubuka abakyali abato abakyasoma. Ne bagujjawo ne baguteeka mu mafuta agaweebwa buli omu. Okay. Ate ne bakuba mu ngalo. Kyovola bankugambye bandisoose ku analyzinga naye ogujje ku baana abatono. Kakati n'omwana aguwa, n'omukadde aguwa, n'omukyala aguwa. Tuguzeeyo eri. But olaba bajubileetinga n'abo abakola amateeka ne bakkiriza kikulaga how incompetent it is. Nti abatono bakkiriza okubeera pleased ogujje ku bantu abakulu ne bagukkiriza oguteeke ne ku baana n'asoma n'omukadde yali tayalinga n'omukyala atandiguwadde wagutadde mu mafuta buli omu n'akuba mu ngalo. So we have a big problem. Okay. We have a big problem. So issue ey'abantu bo akalulu kaabwe bakuba kaaki. Bakuba kaaki. Abalonzi betuba tubabuuza ebibuuzo bwe baba bagenda mu ballot akalulu bakuba kaaki. Okay. Ekyo bwe tutakizuule tugenda kulowooza nti okukuba akalulu kye kikulu but in actual sense nga abakubi baako bagamba kirala. Mu 2000 mu 96 2006 wali tosobola kuwangula Museveni anyway yawano okujjako eri awaali conflict nga beetaaga amazzi beetaaga enguudo beetaaga amasanyalaze bwe baabifuna we baamugobera. Okay. Ababifuna ne bamugoba. Kakati at this material time twetaaga okusetinga standards ez'akalulu because abakulembeze bebeetoololirako ensonga. Abakulembeze afaanana atya bw'oba olina omukulembeze ali seni ompulira bulungi toyinza kukkiriza bintu bimu kubeera mu kitundu kyo. Bw'obanga gwe Lukwago toyinza kukkiriza kasasiro kuhipinga to that extent. Gwe Lukwago naye lwakuba oluusi tuvuma Lukwago kati tulina meeya w'e Kasangati, tulina meeya w'e Wakiso, tulina chairman w'e Wakiso, bonna bali responsible for Kiteezi. Tulina meeya w'e Kira, bonna bali responsible. Kati nkugaziyiza okulaga nti how wide incompetence is. Salirawo Kampala be batayinaawo bulumi. Okay. Abasalirawo Kampala be bataginaamu bulumi. Tebagirumirirwa. Nfuna bulungi. Ebibuga ebisinga obukulu naye kati tetunaba kukulaakulana. Kulaakulana eri mu mitendera mingi. Eri mu byanfuna, eri mu kubangulwa kw'abantu, eri mu byanjigiriza, eri mu byabulamu. But nze teekateeka nti ekibuga Kampala tukisegmenting. Tuleme kulonda buli omu nga bw'alonda. Eyo proposal yaliwo oy'okuleetawo basomesa, ab'obutale, abakeedi as Kampala business ezigikola ki okukiika ku City Hall
college abantu bali registering nga abasubuzi b'omukate b'omukatale baleeta omuntu atya college tetwetaaga abantu bangi around 7 or 10 basobola okutuula ne batanya ku nsonga z'ekibuga ne baawukana ekyo bwe kigaana diiraawe jawo ekintu kye bayita Kampala o strengthening divisions nofuna ekibuga Kampala kijjeewo strengthen divisions Kampala gikole nga abantu bakiikayo bukiisi meya bama division and selected few basobola okukiika ne bagenda ne bakola ku nsonga za Kampala ne bakomawo mu division. That is if Kampala ojagala oba sigaza linnya Kampala okwate divisions ozifuule gundi kubanga we wali emirimu egy'okukola anyway. Okay. Oba gundi eyokusatu ekibuga kifuule unanimous kigatiziye kyonna jawo divisions. All right. You get it? Nakawa ebeere sub county nga bwe kiri kiddeyo mu local government naye bw'oba wayita authority n'okola n'etteeka erigenda okugaidinga kaakati oteekwa okuborowinga ku outlook nga ziiko esinga kwene ya bulijjo luli twayogera ku bibuga. You get it? Kaakati ebibuga ebirala tugenda bireeta nga tusinziira ku ki nga tusomedde ku ki nga tusobola na ku benchmarking already ku kimazeewo ebbanga eddene. So those administration going forward eteekwa okuba intentional. Okay. Eteekwa okuba ng'erina ebigendererwa, eteekwa okuba ng'erina ebiruubirirwa, eteekwa okuba ng'ebyo byonna tubitadde wansi. Nze bwe bukulembeze bwenzikiririzaamu bwe bukulembeze obugenda okundeeta mu by'obufuzi. Tweyanziza nnyo Mwami Herbert Anderson Bro akati kafika weddeyo twebala kadde ne by'oyogeddeko